some bigger venues, but unfortunately we first considered Namboole Stadium. Naye nga tulina less partnership. We are starting to grow partnership. We got to celebrate these events. Then together with our partners. As we grow, we're going to grow to get to Namboole. On the other hand, Namboole is under construction. One age is so good, you know. But the other ones are so Namboole. Naye, it's good chameleon now. They're under construction, so to have the time here. I think we would be moving there, but by your time, I'll have Dr. Chameleon performance. Sijja batuuza wamu omwajja kutuula eri naye nga balaba muyimbi Uganda bonna bali right. Dr. nyongerako awo wennyini tubeera ku kibana Munyonyo n'olaajana nti weetaaga okusiimibwa ku ly'ettaffaali ly'otadde ku industry. Tulina omukisa okuyita omukulembeze w'eggwanga okubeera ku event eno. Omukulembeze w'eggwanga naye kennyini bw'aba buno baka bunaamutuukako naye muyimbayitiriza lwansonga ya celebrating Uganda music, and I'm one of those major players of this industry. Uganda abantu bayimba Oluswayiri because bayimbiza Oluswayiri. Bendera ya Uganda bannayisi gisitudde nti gisitudde ku lwana bw'omu naye gisitulidde eggwanga lyaffe lyonna. So bonna bro, oba oli mulogo, oba oli mukristaayo, oba oli mukatuliki, oba oli muorthodoxi, oba oli whatever it is, siina class njaga nti bajja kujja kushoora. Mwenna bana Uganda celebrating Uganda music nga Jose Kamina akuyimbira music akunyumira mwenna abayimba. Thank you. Yes. Okay, Doctor, nze Julius kuva ku Telefina. Ron Julius kuva ku BBS Telefina. Ekibuzo kyange nti tubadde mu mbeera ey'Abanigeria nga bafuuse ensonga mu ggwanga. Ng'abayimba abamu bagamba it's okay, abamu bagamba tubakooye, abalala bagamba tulina kye tubayigako. Nga bwagoba abakongo. Suubire nti no activation egenda kujja Abanigeria for good. So bw'ojja omuziki w'abantu ku lwansonga naffe tugenda ewa. Abo bawulya bagamba mu Nigeria batusibika akayumba opinioni yaabwe naye ze mu opinioni yange nange ngende Congo, nange ngende Tanzania, nange ngende Nigeria, ngende so teri ensi eswakukeera lunaku lwegamba nti music exchange tulina okupulaninga tutandika okufuna exchange eri fair enough naye nga tetukyali kuyimba ekigwa music w'abantu kitajja kuyimba kikyasobola naddala kati tuwaliwo ne social media music ajja kuba infiltratinga oba mwagala oti. So basically tugezeeko bugeza kyekino kiba nti region Gwanga Mujje yanjawulo tugezaako kuwanika music waffe to the world class. Maybe twalawo but it's never too late. Jangu olabe ogenda kulaba world class standards. Thank you. A little bit nervous lwansonga kimanyi tegenda kubeera big deal, but it's a one way. And what is next musically is the music man. I've always been that katulanyamba byambi nanteeka mu ttaafu yange tyawensobola ebyokuyimba era after that concert tugenda kubiulinga ate ekintu ekirala tugenda kuddamu kubibya nga testagnant tugenda ate concert nange kenyi ngitunuulidde mbwe egenda kunteeka ate ku level ki endala ate level endala eyo naye tugiyize enaddamu. Nga 10 February mujje tusanyuke tukyakale. We are going to do something that has not been done in East Africa. Era nga bagaye timubuuza nti biki ebyenjawulo ebigenda obeerawo kubira bigi omugane njagala ticket ya legend Gwanga Mujje nga 10 mujje tubeerewo tusanyuke ffenna for the 25 years legend Dr. waffe zayimbidde embracing a music industry ate n'okukubirawo baliri abadde batutaddewo. So big events azze yatwetedde akwataganye ne Abalion Island tuleetera ekintu kino alina bapartners abalala abamugaseeko Cricket Collections ne Solo Lines tebatuleetedde omuyimbi waffe kigenda kuba kyanjawulo. We are going to have something exceptional, a VVIP experience for everybody, as long as we're a fan of Dr. Jose Chameleon. Badde bw'abayimbi bonna bonna okulaba nti baliving again after the 2 years of lockdown. Furthermore era nabo bakungratulatinga nga abayimbi okuba abavumu ffenna awamu nga fraternity evansodo withstanding a force eyo ne setback but we again back to life. So
tuli mu partnership wamu ne Big Events. Kigira kuya kyanjawulo tubigenda kubeera bino bya bulijjo no tumubuuza nti ate enjawulo etya already nze community wanjawulo lwansobola okubeera consistent for the last 25 years. That means waliwo a lot of experience and a lot of music for you, so it's going to be a very different showcase. Tugenda kusanyuka bulungi nnyo. Actually nalijagana gifuna ya mitwalo 25 gyayingira because of the 25 years. Nolwokubera tubadde mu lockdown nga tetwagala buli mwafu n'omukisa obujjo bw'enjenga n'ekyoze kamibwadi Uganda, no, and I'm here to entertain to the fullest nga Katonda bwe yantonda ng'omuyimbi w'eggwanga lya Uganda. So mwenda bakwano bange bandaba mbayinvayitinze era mbabuukize ennaku z'omwezi nga 10 Lugogo Cricket Oval bagiyise Legend Gwanga Mujje. Ojja kuŋŋa nti Legend Gwanga Mujje kikyetegeeza twasooka tubeera ne hit after hit tufuna sabasaba eno n'esindogoma kati ne bagiyita Gwanga Mujje because I'm inviting all people from all corners of Uganda, oba ova Soroti, oba ova Mbale, oba ova Kitugumu, oba ova Arua, oba ova Kisoro, mwenna mbayise Abaganda bakitegere bagiyita Legend Gwanga Mujje. Mwenna mbakulira omulanga gwe bayita Gwanga Mujje, mujje mulabe bwe ngenda okuyimirira, mujje muwulire engoma bw'esindogoma, ekyengoma kyo undoubtedly mukimanyi. Ndi servant mulungi nnyo, manyi okuweereza obubaka bwange, manyi okuyimba music omuli manyi okufomera. So bakwano bange mwenna abandaba essaawa zino, on behalf of Leonara Music Empire, Jose Chameleon ne Big Events, mwenna muyinvited Lugogo ennaku z'omwezi nga 10 Legend Gwanga Mujje.